Namungi w'omuntu ono gw'olaba namusinganye mu tawuni y'e Kasese gye nabadde ndaze okwekenneenya ebyafaayo by'omugga Nyamwamba ogwogerwako mu kutirimbula ennyo abantu mu bitundu ebyo. Omugga era nasanze gwayanjaza dda amazzi mu kkubo ekyaviirako n'embeera y'akaweereege ng'ow'enkufaasina n'ow'ebbango. Nange mwennyini byanzira ku matama nanti ng'awo okuyisa olubu lw'ekigere waakuwamma buwammi. Engeri Kasese ke yeetooloddwa ensozi ekyo kireetera n'enkuba obutata kutonnya mu nsozi ezo. Olwo amazzi agazivubutukamu ne gakola omugga Nyamwamba wamma bano amataba ne gabayimbya endubaale. Akabasikoti ke neesaze mu langi eya kiragala kalaga Jamii TV Uganda n'ebigambo ebikawandiikiddwako emabega mu mugongo ebisomwa nti Nkeze Real Estates Company Limited ye kampani eri eby'endala zonna wano mu Uganda okuguza munnayuganda ettaka ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Ennamba yeeyo kunfunira. Nasoose ogwandeese n'engusa ettale nsooke nange nekkaanya ekiviiriddeko Namungi w'omuntu ono okwekulumulula bw'ati akageri ke mmanyi nti neeyeetuukidde tanywa matabangufu. Yabadde mubbi era kira yabba laputopu y'omu ku batuuze b'ekitundu kino wabula nnyiniyo n'amugendera ku ndagwamumala amampaati ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa nanti n'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Omubbi ono baamusindikira njuki ezaamuwakankula gye yali yeekukumye ne laputopu ya munne ekintu ekyawuniikiriza buli omu. Yaluddewo nga yaziira n'okumuggyako enjuki zino wakati mu kuwanja gw'okumusonyiwa okutuusa nnyini laputopu eno bwe yazza embiira n'ebanga edda mu nteeko bwe yakubiddwa omusawo we okujja akwata enjuki zino. Waayisimba lw'omusawo n'agoba n'ekyaddiridde kwe kumutambuza okutuusa omusawo ono gy'ajjanjabira. Omusawo n'abantu be nabo baabadde bakalabakalaba ebyensusso nanti bazze beenaanisa obusaati obulaga omulimu gwabwe wamma n'olyoka ondabira abantu bwe baayaayaanya okufuna ku nnamba eno ekyakyolesa olunye nti nabo baagala kuwondera byabwe ebyababbibwako. Abantu gye baakomye okuwera n'okutaama obugo nga beewera nti omubbi bwe bamuggyirako enjuki zino waakubalaba akabafaamu. Ke nabadde ku jjindikiro kwennyini kirasinza kuganya kintu na kimu kukinnyumiriza era ne mu kumuggyako enjuki nabaddewo nnyo nga ntemya bukofu ng'amansi lw'eddagala erizigoba nazo tezaakoze emputu ne zaamuka ekifo. Bakiranga buli ddakiika eyita abantu ebweru obusungu bubeeyongera nga balinda mubbi wafulumira bamugajambule. Baaviiriddemu awo ng'ayokya eddiba ly'omusota oluvannyuma lwa poliisi okutuuka n'ebagumbulula. Mbagirawo n'omubbi n'emubagulayo n'emukuba kabangali yaayo n'ekizibiti kya laputopu ne bamwolekeza ku poliisi. Eyabbibwako laputopu nawayizaamu naye. Kale sebo na ijebali bambita kwamba Alpha era bajibu ku lw'omukaaga kiro naliva Kampala just okumacha banzibe kiro ekumacha ningero ku police kusaba nga 5 Nicola statement reference kati police ne bamba reference kati nalingenda obugundi wa mukono gange ngakase primary nisanga ochipani nga bachitimba nga kuliko irinya lya Dr. Mitikafu ningamba lekangenda geze kono musaba ngamba umusaluzi mulimo musaba akola ningamba lekangenda geze kono kati okumukubira simu okumande nemunyonyera nemubulira byange nangamba kale jango sisingane omukifubo kitinawe kiti kati nange nikola kiko kulinye bode nizije wano nakumande kwenyine kusawa nga 8 nangamba ziri sawa 8 kwade na kwezi 3 ebintu byo ngubyo kola kingo bifunye nemungamba tonimba nagamba nedda nemungamba kati hi kusasulira wosendo banede nagamba nedda jesu bakuvutuna neje endal jazimba ngakoze kinga koze mulimo go. Abasawo nabo baatubulidde engeri omulimu guno gye gukolebwamu era ne bakakasanga bwe bazze okunogera ekizibu ky'ababbi eddagala mbw'oli bwakubba ne bwagenda mitala w'amayanja bamuzza kuno ne bye yabbanga abirina. Mpitibwa Dr. Mitikafu. Emirimu zange zino nzikwasaganya okusinziira omuntu
amutwaza atya alikwagala amuyambe ntya kati omwana oyo yajja nga bamubye laptop ye ne sente enkalu zali emitwalo 10 bwe mukwasa bwajja wano ne nkwasaganya ku nsonga ze ne muwe ennaku zange mmeka 3 ne mugamba mu nnaku 3 nze emirimu ezange nkola abantu bonna balabireko ensi yonna erabireko era omubbi ono wadde bakubba kiro njagala tumukwate misana era wekibadde kyo kiva mulaba nti tutuuse awo natuma abakulu ne bagenda bamunoonyeza paka ebamufunye enjuki abo basirikale webale nnyo kati nze mbasaakulaba mukubba jjukira oli omwami bwe yajja nayimuka ne ŋŋenda ku sayiti we baamunyigira we baamubbira wennyini kati kati we natuuka ku sayiti naŋŋamba we bamukwatidde awe nakolera emikolo zange ne naamiriza ebyange naye neemulagira okulaamiriza ku ddagala okwo ne tumala ffe ne tuvaawo. Olunaku olw'enkya ŋŋenda kuwa ebyafaayo by'omugganyamwamba guno ogusuza ab'e Kasese ku Tebuukye ng'eyabuulira ku w'olugambo era tumanye na butya bwe gwatumibwa erinnya ne gye gusibuka era nkujjukiza Nkeze Real Estates Company Limited kampani yokka eneesimbu ku nsonga z'eby'ettaka wano mu Uganda okukuguzako bbeeyi ey'enseko obuseko okutandikira ku miliyoni 10 tukuwa poloti n'ekyapa kyakwo saako n'ez'endagaano okuviira ddala ku bukadde 5 obwa Uganda ng'ettaka lyaffe lisinga kuba ku luguudo oludda e Masaka ne ku ludda e Mityana era ekyatutuumisa Nkeze kitegeeza nti ennyonyi Nkeze yeri ensiriŋŋanyi kati tambwangu ng'aziika mujja we ennamba y'essimu noti 7 noti 9 45627 ku WhatsApp oba n'okutukubira tusangibwa Busega wano mu Kampala mweraba.